njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okubanga owuliriza ebigambo bino ate ng'obiraba wano ku Hope Channel TV mu programu Amaka n'obufumbo n'omusumba Sebagala Ivan Samuel. Programu eno yajja ku lwaffe kuyamba amaka okugazimba bavubuka n'abagalimu okulaba nti gagenda mu maaso era gasigale nga gawangula. Kubanga amaka bwe gatereera eggwanga litereera. Amaka bwe gatereera ekkanisa etereera. Amaka bwe gatereera buli kimu kitereera. Olwekyo nina okukkiriza n'obukakafu nti ku lw'ekisa kya Katonda wamu n'okwagala kwe Mukama aneeyongeranga okutuwa omukisa bulijjo n'okutuwanirira olwo nno tusobole okuzimba amaka aganaawangula ensi eno. Osobola okugoberera ebigambo bino ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Ate osobola obigoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Njagala okwebaza Katonda kubanga akulungamiza. Era nsaba ekisa kyo n'okwagala byongera okubeera wamu naawe bulijjo. Katusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otugabiridde. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe. Tugenda okuyiga jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku nsonga y'okukwanagana kye tuyita courtship. Era ennaku eziyise emabega tubadde tukiyigako mu bugazi bwakyo na buli muntu bw'ateekwa okukikola. Naye tugenda kutwala akaseera nga tuyiga era nga tusoma era nga tufumiitiriza ku kigambo ekiyitibwa Christian courtship. Kiki Katonda kyayogera ku nsonga eno ey'okukwanagana? Mu kiseera kino twandiyeyisizza tutya? Bayibuli eyogera ki ku nsonga eno? Ebyo n'ebirala tugenda kubitunuulira mu programu eno amu n'endala ezigenda okuddirira. Olwo nno oluvannyuma ate tusale tugende ku ky'okuyiga ekirala ekikulu ekikwatagana ku family and marriage. Kaakati tusooke tutwale ekiseera ate nga tuyiga ku bufumbo bwennyini ababuyingiddemu biki bye tuteekwa okumanya n'okutegeera ku bwo. Naye nga tetunnaba kutuuka eyo waliwo Katonda bye yeetaaga okutugamba n'okutuyigiriza okuva mu kigambo kye ebikwatagana ku Christian courtship and dating. Ekimu ku kye njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino era biraba nti Katonda yakissa mu nteekateeka ye nti buli muvubuka yenna alaba ebigambo bino na buli musajja yenna oba buli mukazi alaba ebigambo bino mu ye mugwanidde okubeeramu ekirungo eky'okubeera ng'asikirizibwa omuntu ow'ekikulu ekitali kikye. Ekyo kya butonde era bw'okiwuliranga mu bulamu bwo owulira kituufu. Njogera eri omuvubuka ali eyo angobeera mu programu eno owulirira ddala kituufu. Tolina nsobi yonna gy'okoze okubeera ng'olina omuntu gw'oyagala, okubeera ng'olina omuntu gw'owulira ng'osikirizibwa gy'ali, okubeera ng'olina omuntu gw'owulira nga weetaaga okubeera naye nga mukwano gwo ow'omunda. Ekyo kya butonde kya ddala era kya mazima. Olw'ekyo tolina nsobi yonna gy'okoze. Togezaako ne weewuunya ekyo kigenda maaso mu bulamu bwo. Era togezaako n'olowooza nti weetaaga okukiyimiriza. Kiri mu nteekateeka ya Katonda omuntu yenna okuwulira ng'asikirizibwa omuntu ow'ekikulu ekirala. Naye ate kikola nnyo amakulu singa oba ng'okifunye ng'okifunidde mu kiseera kituufu. Waliwo ali yalina emyaka 13, 14, 15 kakati naye yeepankapaaka nga bw'awulira laavu eri omuwala. Kakati omulenzi wa myaka 14 n'emyezi 7, omuwala wa myaka 13 n'emyezi 9 n'ennaku 4. Kakati bakwataganye mbu balina laavu y'ekimmemmette era bo baakubeera wamu ebbanga lyonna amwagala okutuusa Victoria lwerikalira. Nga tonna bakubeera mu gasiyagasiyo oyo n'omuzannyozannyo ogwo we byolowooza nti waliwo laavu eyaddala mu abali 16, sweet 16, 17. Mulabanga abategeera ebigambo by'okwagala naye temuyina na kifaananyi kyonna ku kikyo mugezaako okutandika kukola. Ekintu kiri kimu kyokka ekibakulembedde olw'okuba nti stage gye mutuuseemu eya adolescence mulina hormones nyingi eziyise mu mmwe
emibiri gyammwe gyagala okuzuula ebipya mukyamuse bukyamusi kati gwe bw'okiwulira kino kyenjogera ekyo kiri nnomo oteeka okukiwulira naye oteeka okukiyimiriza kubanga tonadduuka kiseera kituufu kwaŋŋanga bikivaamu na biki bikigenderako. Ekigambo ekiyitibwa omukwano n'okwagala si kigambo ekyokusaagasaaga. Buli muntu yenna kyagenda ofubutuka eri atandika okuyingira munaddala eri abo abakyali under age. Kyabulabe nnyo okulowooza nti ebyowulidde mu ggwe n'okukyamuka awamu n'ebbugumu eriri mu ggwe olw'emibisi emingi egiyise mu ggwe homonizo ezikutawaanya ezikutandisa okufuula omuntu omukulu nti kaakati olwo owulidde kituufu. Njagala okutegeeza mwana ggwe awulira ebigambo bino tonnaba kutuuka. Ebigambo bino ebyokwagala omuntu wa opposite sex oba okuwulira nga oyagala omuwala tobiyita byakusaaga. Tebigwera mu kwetunulira bwetunuulizi ne mumoolamoola buusaawo. Tebigwera mu kuwandiika bubaluwa ne mubuwanyisiganya. Tebigwera mu bu emoji oba WhatsApp erere miss you dede darling sweetheart erere soulmate ne gasiya omulala yenna awandiikibwa. Kijengezaako kugamba nti ebintu tebigwera awo. Ebintu tebikoma ku masimu. Tebikoma mu kuba na data kulikodinga bu video kuteeka ku TikTok kweyambula kuteekateeka busambi bweru kwenyola kunyenyenya bwensuti. Ebintu tebigwera awo. Ebimanye bavuuka babibeera muno olowooza nti byamaanyi nnyo. Si ekigambo kino kinene. Byonna tebigenda kukoma awo. Obunsitunsiti obwo bwonyenyanyenya ku TikTok bwa myaka 16 tebulina nnyo makulu. Njagala okuddamu n'okutegeeza okyali wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa okwagala okw'amazima. Okyali wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa omukwano omutuufu. Okyali wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa ebigendererwa bya Katonda mu ekyo ky'owulira. Kyova olaba nti oteeka okukiziyiza. Olemu okuwambibwa feelings oba olemu okuwambibwa by'owulira. Okiyirize ddala okiggalire okutuusa ekiseera kyakyo ekituufu nga kituuse. Olwo you unleash era bonna amala okukyanjuluza. Olwo naayongera muganda wange ne mwannyinaze okufuna ekintu eky'amaanyi eky'obuyinza ate kikulu kubanga kya muwendo nnyo okubanga ofuna ensonga ekwatagana n'okwagala. Naye gwe atannatuuka toyonona nnyo biseera gokyayina okusoma kubanga nako kukulinze. Okyayina okuzimba n'obwongo bwo bwennyini. Tonnafuna na bwongo buyinza kuwanira kigambo musajja. Shweka 17 16 17 tomanyi kye bayita musajja. Tonnafuna na birowoozo biyinza kumuwanirira. Kale nno gwe topakuka mu Christian courtship mbagambye tugenda kutwala akadde nga tusoma ku kye tuyita Christian courtship. Lwaki nkiyise Christian courtship? Enteekateeka ya Katonda eri abantu abakwanagana. Nga maze okwogera ku biri ebirala ebiri general, njagala tufuneko akanyomero ak'enteekateeka ya Mukama mu bino bye tukola. Lwaki tetukafuna ye? Kubanga ndi musumba. Nandyogedde ku bintu byonna ne nirabira okwogera Katonda n'ekigambo kye. Ye nnyinza nti okuyigiriza ku nsonga ez'amaka ne sibayigiriza Katonda kyagamba ku maka. Bwe sikola ekyo nno bamba kotogedde. Kale nno gwe naali eyo. Tegeera kino era okimanye nti kya muwendo. Nti okutuusa emyaka nga gituuse. Ekyo ky'owulira gy'oli si kituufu. Era kirungi nnyo okyewale. Okola ebirala ebikyajja mu busobozi bwo. Kubanga nabyo ojja kubyetaaga mu kiseera ekijja bonna abo bizimbye. Bino mbyogedde okulabula eri abaana abawala n'abalenzi abapapira ensonga zino eza dating ne courtship nga n'emyaka teginnatuuka ne balowooza nti bawulira kyekituufu. Enkomerero ya byonna ebizibu bye basanze eyo bo bennyini bajja bibanyumiza. Kale nno kyembasaba nti courtship eno ye Katonda waba agitunuulira oba Bayibuli oba etunuulira ekigambo courtship ekitunulira ng'endagaano oba okukkiriziganya kw'abantu ababiri ne basisinkana bonna bongera okweyiga n'okwetegeera balabe obanga ddala kigendererwa kya Katonda bo okubeera mu bufumbo. Kiddamu ebyawandiikibwa oba Katonda alabe ekigambo courtship ng'enzikiriziganya evaamu ensisinkano oba ensisinkano y'abantu ababiri evaamu okukkiriziganya. Okukkiriziganya kuno ng'abantu banoonya ebiruubirwa bya Katonda mu kino kye bakola. Ddala ffe abasisinkanya ababiri kiri mu nteekateeka ya Katonda ffe okusisinkana tukola amaka. Ddala ffe abasisinkanya ababiri kiki Katonda kyasomesa ku kye tugenda okukola. Ekyo tuyita Christian courtship. Abantu basisinkana babiri kwebuuza ku Katonda. Basisinkana babiri okutunula era n'okulaba
obanga ddala ebiruubirirwa byabwe byebiruubirirwa bya Katonda mu nteekateeka zaabwe. Era bamaliriza okukizuula nti byebyo, olwo ne balyoka bazimba enkolagana etagenda kumenyeka ey'ebbanga lyonna ey'emirembe n'emirembe. Kye tulina okumanya kiri kimu nti twetaaga okuyiga ekigambo kye bayita okwefuga. Twetaaga okutegeera ekigambo kye bayita okumanya. Ate twetaaga n'okutegeera ekigambo kye bayita okuba n'ebiruubirirwa. Ebintu ebisatu bikulu ng'onaabeera mu Christian courtship. Ekisooka oteekwa okuyiga okwefuga. Waliwo boundaries z'otateeka kubuuka nga muli mu kukwanagana. Ekyokubiri oteekwa okufuna okumanya. Kubanga bw'otafuna kumanya kumala, nkiddamu, bw'otafuna kumanya kumala oyinza okumaliriza ng'okoze ebirala mu birala. Omanye obutaba na kumanya ku kintu ky'okola kiyinza okuviiramu ebibi n'ebizibu bingi nnyo 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 mu bulamu obwo. That is one of the most important things. Kale nno kikulu nnyo n'ofuna okumanya okumala, nkiddamu, n'ofuna okumanya okumala ddala ku nsonga eno ekwatagana ku Christian courtship. Ate ekyokusatu ky'olina okuteekako amaaso ennyo ate n'okutunuulira ky'ekyokuba n'ebigendererwa ebituufu. Those are the three things you should know Christian courtship. First, you must have boundaries. Second, you must have clear and explicit knowledge concerning courtship and dating. Third, you must have true purposes. Ebintu ebisatu bw'obanga tobirina tosobola kwanganga kigambo kiyitibwa Christian courtship. Bavubuka bangi abali eyo abali ebigambo bino byengezaako okunnyonnyola mubo munda nga tebannaba kutegeera kino. Naye njagadde ebisatu nsooke mbikooneko lweke tuzimbireko ebirala. Teri muntu abeera mu kukwanagana okw'amazima nga tali mu kirungo kya kwefuga. Okuba nti okwefuga tekuli mu bavubuka kibaleetedde obuzibu okwonona n'ebyo bazimba. Waliwo lack of self control. Ate okwefuga okwo Katonda yekka yakugaba kubanga kibala eky'omwoyo. Bavubuka bangi tebakyalina kirungo kya kwefuga. Bayingira ekintu kye bayita okukwanagana naye ng'okwefuga kutono. Nga basiiyibwa. Nga tebayinza kutereera. Nga emibiri gyabwe gibasindiikiriza okubaako ne kye baggusa. Bayingira mu courtship n'omululu. Bayingira mu courtship n'obuluvu. Bayingira mu courtship nga balakaasidde. Bayingira mu courtship. Simanyi na mwenyinza kukinnyonnyola. Naye nga balakaasidde ddala, nga baweereddemu ddala, nga banafuyidde ddala, ng'obulamu bwe batabuseeko ddala. Abamala okutuuka mu courtship olw'okuba tebalina kwefuga, abeerabye ku Mande, akawungeezi bakiisinze, olunaku oluddako beenywegera, olw'okusatu bali bonna kitanda, abantu nga tewaneeta na ssaawa 72 ng'abantu abasisinkanye okubaako ne kye bazimba bamaze okutagala okutuuka ku sseeryo. Oba tolina kwefuga ng'oli mu nteekateeka eno y'okuzimba amaka n'obufumbo, njagala nkikutegeeze era okimanyi okuva n'olwaleero nti oli mu kabi kanene, oli mu matawaana munene, weetadde mu kizibu kinene kyesimanyi nti oba ogenda kumalako nakyo. Ensonga ey'okubiri eyitibwa knowledge. Amagezi kintu kikulu nnyo mu Christian courtship. Katonda ayagala tufune okumanya. Ekitabo kyangero kyonna kijjudde magezi. Katonda ayagala tufune okutegeera. Katonda ayagala tufune obukugu obumala. Tusobole okutegeera ekyo kye tugenda okukola.
bantu bangi bansobera mu mulembe guno baagala nnyo okukola ebintu kati babifunyeko magezi gamala. Omuntu agula essimu n'atafayo kusoma manyo yaayo, tamanya na gyagisudde, kasita abikula ekisanikira n'ekikala ssimu bw'ati. Ebirala ebiri munda tebimukolera makulu. Olaba n'eddagala kali n'essimu kali, naye olaba n'eddagala. Naliyo abantu abagulira malagala okumira n'asika mu busisimpike, naye nga munda mulimu akapapula akakunnyonnyola ku ddagala eryo byakolebwa litya, olimira ddi, biki by'otandikozesezza ng'olimize, kiki eriyinza okukuleetera bw'olimira. Ebyo byonna abantu babifaako. Era lujjayo empeke biri emirundi 3 ng'akanyugayo. Oba lwaki twagala nnyo okukola ebintu ebingi nga tetulina kumanya ku byo? Si ekyo kyokka, ne mu ddiini munnange omuntu abeera munzikiriza ng'agirimu naye nga tagirinaako yadde okumanya, naye ng'alina ekikwate kye yakwata okuva lwe baamuzaala. Kakati oli abeera ne munzikiriza nga talina na kalayini konna kayinza kusoma ku byakola, nga tamanyi gye byava, tamanyi yabitandika, tamanyi gye biggweera. Twagala nnyo okukola ebintu nga tetufunye kumanya kumala. Twagala nnyo okukola ebintu nga tetufunye kumanya kumala. Twagala nnyo okukola ebintu nga tetufunye bukugu bumala. Twagala nnyo okukola ebintu nga tetufunye magezi gabyetoolodde ne tukola bukozi. Ne mu bizinesi abantu babikola. Byakera bukozi ku makya oluwulira nga bamugambye empuuta efuna, empuuta abantu bali empuuta ogoloza empuuta eyinza okufika nawo, empuuta olugisuubula bwati. Olinga adduka misinde ng'ayingira mu kusuubula mpuuta ng'agireeta ng'agikuba ku kyalo. Putanga emusala, putanga evunda, takoze market research, tatunulidde ogigulawa, n'ennamu n'enfu tagimanyi. Lwaki twagala okukola ebintu nga tubifunyeeko kumanya? Olowooza si ze ensobi ennyingi ze tugwamu ne tukola mu bulamu buno? Christian courtship, Katonda ayagala tufune okumanya okumala, n'ensonga ezikwatagana n'omukwano zirimu okumanya. Si bintu bye tutomera obutomezi. Omukwano olw'okuba nti gusinga nnyo kukwatagana na feelings zaffe. Kintu kyonna ekikwata ku feelings kitujjako nnyo omukisa ogw'okulowooza. Kati omukwano olw'okuba gukwata ku ngeri gye tuwuliramu, tetera nnyo kuwa mukisa kufuna magezi ku gwo. Ffe tulowooza gwo tegusomebwa, tulowooza nti gulina bintu birala bigwetoolodde. Ffe tulowooza kasitanda mu muvubuka nempulira nga mmeze olutiko, nempulira ebiwojjolo mu lubuto, nempulira nga enviiri zinvuddeko, oye wange tetwetaaga kisukkako awo. Olowooza no si yennaku gy'olabidde mu makaago. Ebintu si byakufubutuka. Omukwano gubaamu okugusoma, mubaamu okuyiga, mubaamu mukozesa emitwe gyaffe, mubaamu okufumiitiriza, mubaamu okwetegereza, mubaamu okulowooza ekisukka ku by'owulira munda. Kubanga enkomerero ya byonna ekyo ky'owulira kyokka si kye kiwanirira amaka n'obufumbo. Nedda, bingi amaka n'obufumbo kwe gateeka okuyimirira, nga nayo bye gayimirirako amaka n'obufumbo kisukka ebyo by'owulira. Abantu abawukana bulijjo mu maka beeyitako baddaalingi, beeyitako baswiti, beeyitako bahane, babyeyita dda n'ebyo. Babeera ku bonna nga bakyakala ne beekubya ne serefi, kati ebifaananyi bali mu kubiyuza baderiitinga kubanga tebakyaliwo bannaye beekubya nabyo ebifaananyi. It's beyond what you feel. It is beyond your emotions. You need knowledge. You need your brain in courtship. You need to think. You need to look forward in many issues than what you feel. Kyeva ngambe nti empagi ey'okubiri ekola Christian courtship bagiyita knowledge. Empagi ey'okusatu
gye bayita ebigendererwa. Ebigendererwa mu kintu bikulu kubanga bisalawo n'engeri gy'onaakikolamu. Bantu bangi nnyo abaagala okuyingira courtship naye nga tebalina bigendererwa. That is the most deadly and dangerous thing. Kyenjagala okujjukiza kye kino. Weetaaga okuba n'ebigendererwa. Weetaaga okuba n'ebigendererwa ebituufu. Weetaaga okuba n'ebigendererwa eby'amazima. Weetaaga okuba n'ebigendererwa ebikola ky'oyagala. Lwaki njogedde ku bigambo ebyo ebisatu? Ebigendererwa eby'amazima nti tolimbye mutima gwo. Oyingidde mu kintu kino kubanga ddala olina ebiruubirirwa ebituufu. Ebiruubirirwa eby'okuwasa, ebiruubirirwa eby'okukola amaka, ebiruubirirwa eby'okuzimba family egenda okuweesa Katonda ekitiibwa ate naawe kufuula ey'obuvunaanyizibwa. Ekyokubiri birina okubanga bituufu kubanga waliwo ababeera n'ebiruubirirwa ng'ate birala. Abaana abawala bangi bayingira mu maka ennaku zino bazaale buzaazi, baagala balegit children. Ezo cases kati zirabise nnyingi. Oli ayagala kuzaala mwana naye nga muzadde mu mateeka, si byakuzaalazaala mu musajja gwe batamanyi. Kyava ayingira obufumbo afune omwana ng'ali mu mateeka, akakakazi agobe oba akakasajja agobe. Olina ebigendererwa ebituufu eby'amazima mu courtship. Bwe kibanga ebigendererwa bye si bituufu nga si by'amazima ate nga tebisanyusa bulamu bwo, ogenda kubeera otaataaganyizza enkola eya Christian courtship. Tugenda kwongereza awo. Saba Mukama ayongera okuwa omukisa ng'oyongera okuza ku bintu ebisatu bye njogeddeko olwaleero ebigwanidde okuba mu ggwe ng'oli mu kye bayita Christian courtship. Era nsaba Mukama ayongera okunywereza kubanga buli lwakunyweza n'akuzimba kiyamba nnyo nnyini ddala naawe okufuula ow'enjawulo. Nkujjukiza nti osobola okulaba ebigambo bino n'ebirala bingi ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Ate osobola obigoberera live ku Hope Channel Uganda. Nkujjukiza net event Hope for Africa egenda okutandika mu mwezi ogw'omwenda kuvanga 3 paka nga 16. Kiriza obeere ekitundu ku ffe mu njiri ey'amaanyi egenda okukyusa obulamu bwaffe. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Weebale kubanga oyogedde naffe. Saakyo n'okwagala kakitubeere. Oyongera otuyigirizanga bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Kama